Abasomesa mu ssomero lya St. Kizito Nankonge Primary School erisangibwa mu Town Council y'e Kajjansi mu district y'e Wakiso bawanjagidde gavumenti okubazimbira kaabuyonjo ku ssomero lino kuba eriwo kati bagigabana n'abaana. Bino babiwanjagidde abakulembeze mu district y'e Wakiso abakulembeddwamu ssentebe Dr. Matiya Lwanga-Bwanika bwe babadde balambula amasomero ga gavumenti okulaba embeera gye galimu nga babadde wamu n'abakulu b'enzikiriza. Tulina tooyi abaana gye bagenda n'abasomesa gye bagenda katufuna okusoomozebwa okwo nti oba ogenze omwana nga ali mu kali akaddako seba asooka n'awuliriza ekigenda mu maaso eno. Ekintu ekyo kituyisa bubi nnyo ddala, kale tusaba twongere toilets. Reverend Father Sebukoola Mukasa Edward ayogedde ku mbeera y'ebyenjigiriza mu Kajjaasi ne Kasenge gy'agamba nti yeeraliikiriza, ng'ayogedde ne ku mayirungi g'agamba nti gatutenya abaana nga kati tebakyayagala kusoma. So every politician ali wano sebo ntera nnyo bagamba nti ajja ng'anoonya kalulu tayogera ku byanjigiriza temumuwa kalulu n'akazindala omukamuggyeko. Babasomesa batotodde okusoomozebwa kwe bayitamu kwe bagamba nti kugootaanyiza ebyenjigiriza nga bategeeza nti essomero lino lirimu abaana bangi kyokka nga abasomesa bali 7 bokka. Abaana 445 tulina abasomesa ba gavumenti bali abasomesa 7 bokka. Ate nga kwaba kwe kuli ne head teacher. Boogedde ne ku ky'okubagaana okugoba abayizi abatalina uniform nti kitattanye nnyo ebyenjigiriza ng'abaana kati beeyisanga bwe baagala ate nga n'ebyobuyonjo byabwe byasereba nga bakiikidde n'abazadde ensinga abataagala kusasulira abaana baabwe emmere nga bagamba nti omuyala tayinza kukwata byasoma. Batugamba nti omwana ne bw'aba tayambadde uniform asobola okusoma. Ffe ne kituwa obuzibu nti omwana taba simaati ate ne bw'aba azizza omusango kizibu okumuzuula mu balala. Ate naye nagukozesa ng'omukisa nti waza omusango tebamumanya mangu eneeyo asobola okukola empisa embi. Nti gavumenti ya buli kimu yakikola, gavumenti yetuweerera abaana. Tutegedde bulungi nti omwana gavumenti emuteekako siringi 13,000 omwaka, manya mutwalo omwaka, naye ng'omutwalo nga n'ewaka tegulina kusobola kukola ki kukola, ate nga n'ezo sente zirwawo kukola ki okutuuka. Babakulembeze ba kanso okubadde Town Clerk Lutalo Umaru wamu ne Meya Kayondo Bashir bategeeza nti obuzibu bwonna buva ku bufunda bwa nsawo ya kanso ng'ate n'ensimbi gavumenti ezibawa kikeerezi. Ate secondary school tuyineemu naye ate emiruka mingi kuba emiruka 11 n'ebyalo 64 ng'ate essomero eririwo liri sayidi eri obusukka kkubo. Ekyokulabirako enguudo twali tusuubira miliyoni 7 kwotene gye tulimu nye tusuubirako miliyoni 10 zokka zibagenda otuwa aye nazo tunazifuna naye nga kkooti ekola ki eweddeko kati ebyo byonna bisoomoozo bitukosa. Ye ssentebe Dr. Matiya Lwanga-Bwanika asabye abazadde okwegyamu omuze gw'okusuula abaana ku ssomero olwo ne babalekera gavumenti nga balowooza nti erina okubalabirira kuba kye bakola kwe bayita okwesimira obunnya. Bassebo ne bannyabo tukkiriza essomero lya gavumenti naye omwana wuwo. Abasabye okulwana ennyo basse mu baana baabwe ssente basobole okuyita obulungi kuba bwe gutuuka ku bigezo by'akamalirizo bakola bye bimu n'abo abasasula obukadde. Omwana wo nga wa primary fenga gavumenti tumuwa omutwalo guki omwaka so omwezi. Ezo omwana wo gavumenti emuwa siringi 10 buli muki. Kakati abo bemulaba era bemuwulira buli kimu abaana bakirina. Kakati ate yakola ebigezo abiseti nga tayinza gati bambi abe Nankonge bo bakole bino. Okuzaala obuzaazi omwana tekimala nolowooza nti mwana wa gavumenti. Obuvunaanyizibwa obusinga buba bubonga gwe omuzadde. Weerera omwana eggwanga ligende mu maaso. Obwo bubaka obuweereddwa ssentebe wa DCP y'e Wakiso Dr. Matiya Lwanga-Bwanika, KSTV Kiza Peter Agaleero.